Nkwaniriza mawuli agataliiko nfuufu enkya ya leero ndipo mayinja kalira munnaffe ngenda gakuddiramu nga bwe nagakuwadde ekiro kyajjo kansooke nga kuwa emitwe emikulu ngenda kudda nago mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Metro Junior School echitemu lya day boarding wamune nasale section y'omulembe n'okumanya ebisingawo noti 788 11 2 9 ne noti 75 noti 5 noti 9 chinana mwemu. Tukwaniriza wano ku Vision Plus Furniture ku Rubaga Road. Wosanga ebintu byonna ebikozesebwa mu mayumba. Vision Plus Furniture tukulembeza emisono egiriko tukubireko oba tukyalire ku showroom yaffe eri ku Rubaga Road. Wenywere kituzi owulidde kende mu buli mumiro. Kituzi akolebwa okuva mu kitiko amajani wamu n'omubisi gw'enjuki okwongera ku buwoomi bwe ng'asangibwa mu maduuka ne supermarket okwetooloola eggwanga lyonna. Kati oli wakukwasa omwana we n'amukusaba luba lutalo. Omuwala Atabuse ne nnyina lwa Byapa balidde matereke. Aba bodaboda bategekedde President Museveni omukolo gw'amazaalibwa ag'emyaka 81. Abakuutidde bateekewo ssaka abateeremu ssente. Ng'omuntu yenna nange nasooka n'enkola ki n'entyamu. Yiino emboozi y'abakazi abeetikkira abalala embuto ne basasulwa buwanana. Baba bakuwa ssente n'osobola otuukiriza ekyo ky'oba oyagala. Tuleera enyigidde abooluganda mu mwala ne bamenya amagulu. Abatuuze balajjanye ku luguudo. Abafuo balongosa ko ali afyoka. Tebatuusa ekyo kale bava obuzibu. Byolabyeko nazzi kuno nga bakayita kajjalibu kaakati katusimbule n'ensonga wabaddewo ensiita n'ebbunga kawuku omuwala bw'alumbye nnyina ne beeyogerera amafuukule nga kiva ku byapa omuwala ono byagamba nti nnyina yabibulankanya ng'ate amaze emyaka 20 ebweru w'eggwanga ng'atoba ku kyeyo ng'amuweereza ensimbi ono atuuse n'okumuggyako omwana gwe yamulekera nga gye biggweredde ng'amuzaalukuse. Kati oli wakukwasa omwana we n'amukusaba luba lutalo. Wabadde ovaawo mpitawo mu maka g'omugenzi Seddusi Mukasa agasangibwa ku kyalo Bunkawuko muwala we Majulini Elizabeth Namaliro balumbye nnyina nakira imeri emyaka 78 bigwa Malaka. Nambalirwa akamanta amazimya kebola gisoka 20 nga yagula ebizimbe ebitundu by'ebbunga Byapa n'abiwa nnyina bimuterekere kosa n'omwana w'emyaka 7 yamulekera amukuuma engo lwakumyewo yasebye nnyina Byapa nga tabirina. N'enzimba ebbunga era kawuku n'enzimba ekyamula n'eggangu n'enzimbayo lwakuba yo natundayo. Ebyo nabikolera ku ntuyo zange n'ekaabuma n'enzimbayo ki amaduuka. Ebintu byange nabeeranga eweeru nabiteesa mamange Nakirayi. Mamange Nakirayi anfuukidde ekisiraani. Bayibuli etugamba tuwe bajjaffe ekitiibwa naye waliwo maama akufuukira ekyambika. Yakutte nnyina n'amugala mu kaduuku ku poliisi Kabalagala n'ayimbulwa nga zeewaka n'amusaba omwana we amufunira esibindira kyokka nnyina nga lina baganda be balemedde omwana nga baganda tebasobola kumumwa kubaalika ekyamo nga ne mamba yeganye Byapa kibabimuwangako. Sirina Byapa. Ebyapa yabitwala mubbi era twagadde ne ku poliisi. Maama wange Nakirayi Mary mubbi. Kubanga omuntu wakuteresa ekintu kye tosobola kyegaana nti tokirina. Siri mulalu. Ne bapanga ebbaluwa nti nze ndi mulalu sigwangako ddalu sigendangako butabika. Kulu wange Irene babaze emyaka n'emyaka 13 nga tebawogera na maama waffe katuzaala.
bino byenjogera sirimba nange mwennyini ensonga yakuva kumusaba byapa byange ono ne nnyina bambala nga kisombodde abatuuze okwerabira ku mwana tuuka ne nnyina badina bebyokwerinda bazze okukakanya embeera nambalirwa agamba talina kyamu wabula nnyina ayagala kubba bintu bye nga zaata ambulansi ku nsi okunoonya ssente asobole okubeezawo famire ye. Maama wange eyabba ebyapa byange bye namuteresa nga ndi eweeru nali nnyonyonyi nga ndi wa myaka 17. Sisita wange Oliver Nannozi ye yantwala e Sweden nayitira da Denmark nayitira Sweden nengende Denmark nendeta omuzungu ne mwanjula ewa kitange ewa Sedu n'ebifaananyi mbirina nenkola ssente ebweru. Agamba nti atambudde mwanga Bulaaya agasuka mu 17 ne bagande bangi bakutte ku n'abatwala ebweru wabula buli akola n'aweereza nnyabwe ssente alyandye. Buli kimu ekiri wano mu nnyumba ze yakikola n'ezo enkoko ze yaziteekako okuva wano wanyini buli kimu n'ebiri mu nnyumba ze yabigula n'abaana ati omusika wano ze yamutwala mu Amerika. Ono aweze nti siwakkiriza nnyina kutwala ebintu bye byakoledde mu bugubi n'agamba nti nnyina abadde amusasula emitwalo 10 buli mwezi okulabirira omwana we ng'ate abadde agula buli kimu ekikwesebwa waka. Buli mwezi mama wange mbadde musasula emitwalo 10 okulabirira abaana gye myaka 14 bwe bukadde bumeka ng'ate ndiko mugulira emmere ngula omuceere ngula ebyokulya. Wakati mu busungu maama apasa omuggo akube muwala wabula ne bamutaasako ng'alabye tamatidde kwe kumukasukira amayinja. Nambalirwa atuse n'okulangira nnyinimize era bingana za maama n'abaana be lutalo balunyigiddemu abalabiddwa nga beyambudde amasaati nga baagala kukajambula Nambalirwa. Maama ayingidde mu nnyumba n'ajjayo muzukulu we n'engoye n'amukwasa nnyina. Ekiriyo kiddawa nnyumirwa wange agenda ku ssomero teneweteko. Nambalirwa atutte omwana we n'amusa mu mmotoka gy'ajjiddemu era nga nnyina amuwerekereza ebisungu ng'agamba nti amuzaalukuse namulabula ntaddanga maka kiringa wafanga tiwabanga wamutwalira omulambo. Ojja kufa bubi atanga bakasita baba bagenda okutta abafere olina bakasita abafere. Kyokka oluva yavudde emmotoka n'abukira booda neyeyongerayo ne mutabani we. Mwana mutwala mututte. Ono bwe twogereko naye ali ku byannyonnyodde n'atuuka n'okuwunya nnyina lwaki abadde alemera omwana we awaze nti ketonyeka gwake nnyina alina okumuddiza ebyapa bye. Akakodyo kabadde kakwewolera ku byapa byange. Abudde muwonge yakusakidde Green ku Bukedde TV. Abakazi okwetikkira bakyala bannaabwe abalala embuto mu Uganda gufuukidde ddala mulimu era ogufuna mu ngeri y'ekiralo. Kakati mu mboozi ey'enjawulo tutunuulidde kino engeri gye kikolebwamu n'abakugu bwe bawabula ku nsonga eno. Nesha ow'emyaka 32 ng'erinnya eryokubiri sirikiddwa omusango ku kyalo yawangalira ng'atambula kizibu okumanya nti yeetikka olutula omwana kwatagenda kukuza okumala emyezi 9 nekyatubulidde nti embeera n'okutuukawo ayita mu nkola y'okwetikkira abakyala embuto abatasobola kuzaala wadde nga namwandu abaana 3 agamba nti enkola yagiwulira mu ŋŋambo n'asala okugyegattako asobole okubeezaawo abaana be. So mbeera ndi awo nempulira era emboozi bagamba wali abakyala abasitulira abakyala abalala abaana ng'omuntu yenna nange nasooka nenkola ki nentyamu naye neŋŋamba owaayi kantambuleko nkole ki noonyerezeeko. Nisha nga yeetikka olutula abalongo annyola engeri yakikolamu. Akaseera ako nzijjukira kaali kaseera kalungi kaali kasanyu tho webanga tebannaba kukebera obeera ku pressure obeera ogamba oba byakoze oba tebyakoze. Naye munnange najja ne bambuulira weeks ebbiri bankumira mu ddwaliro ne bampa bed rest, then weeks 2 we zaayitawo ne baŋŋamba nzireyo ewaka mbeere n'abaana bange. Ndisha agamba nti olumwezi yabuba nkadde kamu ak'okubeezaawo so nga bwe yamaliza okuzaala bamuwa obukadde obusoba 10 mu mpeke. Naye nga wakayitawo ennaku 2 nga maze otterera bulungi ne baleeta ssente zange ze twali tukkaanyizzaako okumpa ongo nga emyezi 9 gikoze eki giweddeko zonze emyezi 9 saagimalaako. Wadde tiyasobola kulaba ku balongo bano byazaala naye agamba nti omukono gwamusigalamu n'abaana bano. Yawe nazuuka ku makya era nga maama yenna owuliramu muli n'ogamba kale abaana nandibalabye.
naye nze ndowooza ate w'obalabako kibeera kizibu nnyo kyakuwona. Emboozi ya Nnyina teyawukana neya Sharifu emyaka 7 ono nga misira kino etisse olubuto lw'abalongo agamba nti enkulu yakitegeerera ku mukwano gwe ono nga mukadde yali akola mu salooni olw'okunyigiriza mu byenfuna ku yali ayitamu kyekimu ku byamuwaliza okwegatta ku nteekateeka yaŋŋamba nandagirirayo ne gye bakolera nampa n'essimu gye kwensobola otuukira ng'amaze okukeberebwa obulungi abasoba akakasa nti asobola okwetikka abaana babiri era mu kiseera kino bali myezi 7 wadde enkola enefuna kirawo naye Sharifa agamba nti kijja kusinga okumusanyusa kwe kuzaalira abaagalana bano abaana bye babadde bayanira okumala ebbanga. siyinza okulowooza nti oba bali bokka bowessanyu naye mwennyini ofuna essanyu olw'ensonga nti obaako ne byoyagala ate biba bituukirira. Emboozi ya Nnyina ne Sharifa ey'okwetikira abalala embuto ekatiza enkola gyeyongedde okukula nga bizinensi mu bakyala beetaaga ssente. Dr. Nsenga Joseph omusawo w'abakyala mu ddwaliro lya Bethany Women and Family Hospital annyonnyola enkola y'okwetikirako abalala embuto weetuka okolebwa. So waliwo abajja bambi nga tebasobola ne bw'okola otya ye nga ye tasobola kwetika lubuto oba nga nabaana yafuna ebizimba bingi oba nabaana bagijjamu oba nga embeera ze mulwadde wa pressure mulwadde wa sukaali nga embeera gyali mutasobola kwetika lubuto kati awo tukola kye bayita surrogacy oba ne tufuna omuntu omuzira kisa n'avaayo n'agamba nze neewaddeyo nyambe ku mukyalo yatasobola okufuna olubuto. Okusira ku basawo omuwendo gw'obugumba mu baagalana gweyongedde mu ggwanga okuva ku butondo 6.4 mu 2016 mu kiseera kino guli ku bitundu 2 ku buli 100. Dr. Edward Sale mukugu mu nsonga z'abakyala agamba nti mu bakyala ekisinga okuvaako obugumba kyekuusa ku nseke z'abakyala okusibwa ebizimba omutindo gw'amagye okukana ebirala. I think surrogacy is important because you can imagine, people marry for 2 reasons: to have companionship and also to have children. And as the Bible says, go and multiply. So when you marry and you don't have children, then there's a gap in that marriage relationship. Dr. Nsenga ne Dr. Sali enkola y'okwetikka embuto ku lw'abalala eyongedde okutalirinyira bafuna n'abalwadde okuva ebweru w'eggwanga. We have some patients who have come from Kenya. We have some patients who have come from Tanzania. We have some patients who have come from Zambia. Olw'ensiimi empitirivu eziwa beetikka embuto Dr. Nsenga agamba nti omuwendo gw'abaagala okwetikka embuto gweyongedde. N'abawala abaagala okwetikka weebali bangi. Buli lunaku bajja ne tubawandiika ne tubasunsula ne tubakebera abakolifayinga nga balina ebisaanyizo bali mu mbeera nnungi tebalina kirwadde kyonna n'abaana nnungi tebalina bizimba bo bonna tebabalongosako emirundi mingi nga yazaalako. Kubanyini lwaki abakyala bano balongoosebwa mu kifo ky'okuyita mu kuzaala okwa bulijjo. Essaawa y'okuzaala weetuuka engeri omwana ono bw'aba nga weetikidde bali omwana ono engeri gy'omufunyeemu omwana ono abeera wa muwendo nnyo. Ate ekisooka ekyokubiri tetwagala ozaale ng'olaba omwana aveeyo oyagale nti n'omuyonse oyagala kuyonsa omwana ono oyagala kufuna that bonding with the baby omwana akaabi nedda si kirungi ekyo bwe kituukako abangi bekyatukako nga tebanakitegeera bafunanga obuzibu psychologically abaali awo n'aloota omwana akaaba n'ataawanya abantu omwana wange aliwa. Wadde ng'enkola eno eyongera okukula naye mukaddeko nti waliteeka ligirambika. Pius Kyanda ne Agnes Kyotalengerire be bakusakidde guli ku Bukedde TV. Mukulikirayo ddala abasasi baffe ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ajaguzza amazaalibwa ge ag'emyaka 81 ku mukolo ogubadde ku kisaawe e Kololo. Ku mukolo gwe gumu guno era Pulezidenti yeetabye ne mu mwoleso ogw'ababodaboda ogusookedde ddala okutegekebwa kuno. Pulezidenti asinzidde eno ne yeebaza ababodaboda okujaguliza wamu naye amazaalibwa ge.
zigenze okubeera ssaawa 2 nga abantu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batandise okutuuka ku kisaawe Kololo okwetaba ku mukolo gw'okujaguza amazaalibwa ga Pulezidenti Yoweri Museveni ag'emyaka 41 gwateekeddwa ababodaboda mu leso gwe batuumye bodaboda Union Festival and Expo. Eno wedda buli atuka bamwera w'essowaani okwefunira ku kyokulya era abangi balidde basindisa bigere wakati mu kusima Pulezidenti Museveni okubagabula. Agabudde nnyo era nange ndidde ne ntegeera nti kyekyo. Amazaalibwa ge tuliire n'emmere tulemiireeho. Ambassador n'okwetika ku mmere muveera okutwalirako abasigadde eka. Muzeeyi atugabudde n'okusiba tusibye tulidde tunywedde. Laba emmere eno nayo n'emmere yange bagikadde ngenda kwetikka gyetwala ewaka. Taata wagale nnyo taata Museveni agabuze. Bano bakulisizza Pulezidenti Museveni okutuuka ku myaka 81 ne baweera okwongera okumuwagira nti muzeeyi agabudde bannanga akalulu ka muzeeyi tumwongere akalulu paka awangaale abeerewo paka last. Ye mufuzi omukulembeze ndimutendereza. obedda bigenda mu maaso nga bayimbi bayimba ennyimba ezisuuta Pulezidenti. Ku ssaawa 8 Pulezidenti Yoweri Museveni nga ne First Lady Janet Museveni batuuse wakati mu kuwaga okuva mu babodaboda. Baaniziddwa Sipiika Anita Bongo omumyuka Thomas Tayibwa n'abakungu abalala mu gavumenti. Pulezidenti yasisinkula mu ebindala gya bodaboda Union kwebolesezza ebintu ebyenjawulo. Ono ssente wavuzi wa bodaboda mu ggwanga Frank Maweja yanjulidde Pulezidenti enteekateeka y'okugatta bodaboda mu ggwanga etandikira ddala ku yasookerwako n'ekigendo ky'okulakulanya omulimu gwabwe. Kyova olaba twanoonya abakulembeze bonna ne tukola structure okuva ku stage, ku muluka, ku division, ku district, ku region ne ku national kati nze kwentuula okusobola okutegeera biki ebiri mu interest z'abavuzi baffe. Kati union eno kye twategeeza okukola tujja tutya miliyoni 1.5 ku miliyoni 2 abantu abali mu industry eno tubajja tutya mu bwavu. Alopedde Pulezidenti Museveni amanerenda abagufudde omugano okutwaliraga muntu zaabwe nga kibakalubiriza obulamu. Oweekitiibwa Pulezidenti bamanerenda balemedde ennangamuntu z'abavuzi ba bodaboda ate nga wabagaana okutwala ennangamuntu ng'emisingo. Balemererwa okufuna saaviisi za gavumenti olw'obutaba na nnangamuntu zaabwe ate nga waliwo abazirina. Ye ssente w'abavuzi ba takisi mu ggwanga agira Rashid Sekindi yeebaza Pulezidenti Museveni olw'akavuyo bwakoze mu bantu abeekozesa n'asaba yongera okubayambako kwe basoomooza. Emmotoka zaffe Oweekitiibwa Pulezidenti zirimu ebipapula bya bukadde 5, bukadde 6. Tuyambe nga bwe wasonyiwa abasuubuzi EPS penalties. Otusonyiwa ekizibu ky'ebipapula ebyo ebyatukubwa abapoliisi. Tubayambe bafune ekyokukola balekerawo okusabiriza. Tukusaba okolere bapolomota mu Uganda yonna obawe essanyu ku lunaku luno lw'amazaalibwa obateere ssente mu ssako yaabwe. Ate Sipiika Mungu yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okuteekawo embeera esobozesa buli omu okukola emirimu watali kutaataaganyizibwa. We are very proud of you that you have made Uganda the country that we wish to live in with all the peace, all the security, all the development and all the love for the Basukulu. Asema Uganda bonna okuwagira Pulezidenti Museveni mu bubaka bwa Pulezidenti Museveni yeebaza abantu bonna ddala bodaboda olw'enteekateeka eno gy'agambye kabonero akalaga okwagala. Ayogedde ku mbeera bodaboda beewolera pikipiki ku nsimbi ennyingi gy'ayiseeyo obunyonyonse n'ategeeza nga bagenda okulaba ekisoboka okulaba nga eggwawo. Babawa miliyoni 5 nga babawa piki
ne babagamba batusole milioni 15 ku picha emu. Now that is the disease I promise you to cure. Bwe mulwadde bwe yabagamba babodaboda nti agenda kuwonya yenga kamala byonna ajja kuwonya. Iye myaka bagenda okudukirira sako ya bodaboda n'ensimbi zibayambeko okwewola abatali kunyigirizibwa. I am preparing with the controller. Ali mu kutegeka ne State House controller a few billion shillings. Nti agenda bategekerayo obuwumbi obutonotono. And give support the revolving fund of the border borders. Nti agenda kuteeka mu nsawo yammwe eyeetooloola ey'okwewola n'ozaayo ne weewola n'ozaayo. Abwabudde okukola musaka yawamu okusobola okuganyulwa. We don't want a situation where some individuals are the ones owning the association and then they start making our people cry. Ye first lady mukugera kwebaza Katonda asobozesezza omukolo guno okubaawo era akkatizza obukulu bw'okwebaza Katonda olw'ebyo Pulezidenti Museveni byakoze. Ekyokusooka njagala kusiima Katonda kubanga mwateeseteese omukolo guno okusiima Katonda ate n'okucelebratinga obulamu bwa muzeeyi. Asiima Katonda okwongera okuwa Pulezidenti Museveni obuvumu amagezi n'okusigala nga afuga eggwanga lino. Ayogedde ku bukulu bw'obumu naawe ekyokulabirako ekya bodaboda nga singa babeera bumu kyakubayamba okwekulaakulanya. The union that has brought all of you together is the wisdom from. Because if we unite as a people, we will be unstoppable. Olwa Pulezidenti asese keeke yateekeddwa wakati mu mizira. Desade Mutyaba ne Fred Kajibi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kuzeebe bulya ntente mu Jjinja balajanidde gavumenti eziba ebinnya biri mu kitundu kyabwe nga bino biviiriddeko obubenje okweyongera. Kiddiridde loole okutomera abooluganda mu Luwonko ne bamenya amagulu nga bali ku bodaboda. Abatuuze ku byalo bulya ntente esaagazi balajanidde gavumenti eziba ebinnya biri mu kitundu kyabwe biviiriddeko obubenje okweyongera n'abantu babakulugulamu obulamu. Abafuo balongosa ko ali afyoka ekyo batuusa kyokka ne bava obuzibu. Babyogedde badde bagezaako okutaasa obulamu bw'abantu abadde batambulira ku bodaboda loole we balombye ku ludda lwabwe ye batomeredde bimaze ne bibabakako omugoba waayo mu Nakenya n'abulawo. Atiyo watulera yavuddewa akoze overtaking n'abeeri n'akuba akanyago owaboda ye abataliyo nganda byaddala bwe n'akuba akanyago twalyamu wati. Bano balabiddwako mu kiro nga bambibwako poliisi okuva e Lugaze nga bajjayo abakyala bebakiddwako loole ebadde eva ku ludda lw'Ejjinja ng'edda e Kampala kyokka ne balinyira mu fuleegi ne bagudde nga badduka. Kwatidde mu mayembe ga piki tulikwogera ano ng'omusajja yali omunyigu. Abalumiziddwa ku Likosi TV Nakitonto ow'emasanafu mu Kisoni Namwanje Prosi nga bajjiddwayo nga bali bubi ne batwalibwa mu ddwaliro e Kawolo okufuna obujjanjabi. Abasawo bakoze buli kimu okutaasa obulamu bukyuka amagulu gasensebuse. Tubadde tuva Jjinja nga tudda Kampala. Mbadde ne sisita wange ne bulaza wange. Segirinya Frank abadde avuga bannyina ayogedde ku ngeri gye bafunyemu akabenje. Omupiira gw'omu maaso ne gugwa muwala nze piki n'enkanyuka eri enkanyuza eri kabina ne kasigala mu kkubo kati ndowooza basisita bange lwetulera we basanze bweti ne bakwata ne batwala kati ngenzi oyimuka bweti mbayita nga sibalaba kwekugobera omutwe gwa tulera gye gulaze tuuka mu maaso nga bali mu maaso gakyo. Wabula embeera emi gye babaddemu bawolezeddwa mu ddwaliro e Mulago.
tuze emisana wagudde akabenje abantu ne batubulira embeera nga bweri mu kiseera kino era ne tulabadde emmotoka engeri abagoba baze kibanguyira kye bakola. Bano bategeeza nti minisitiri y'ebyengulu yakola okuta oluguudo ne batawiwa okukola nsawala ebinnya byasigalawo ne basaba wakere bakomewo bazibe ebinnya. Tulina obuzibu tujjukidde poliisi tujjukidde DPC juzi muvubuka bamukobedde amanya talina lwakinnya kimu ekyo bakola okuta oluguudo batwekera ebinnya ava e Kampala yeebalama oludda luli n'addako kati bwe yalwebalamye owatwera ne basinkana n'owabbeera. Ebinnya biringa ebinnya eziva e Kampala ziyita ku lw'ejjinja sayidi y'ab'ejjinja kati ab'ebigere babula kugwa mu mwala era ssente zibaawo odduka misingi. Kansala w'era ekiwanuka asiba ekikwatako okuleeta ebyuma bazibe ebinnya kitaasa obulamu bw'abantu. Kubanga oluguudo luno bajja ne balusala nga tumanyi nti Mukama atuyambye bagenda lukuba ebiraka ebyo, naye okuva lwe baasala wano tebaddangamu kukola luguudo luno. Kubira bakama baffe abavunanyizibwa ku nsonga y'ekkubo bafeeyo bajje bakuba ebiraka nga badde bakuba ebiraka abantu bali kufa baggwawo. Twongera okukubiriza badriver nti bannange muvuge n'obwegendereza mulekerawo okuyisa awatasaanidde n'okuyisiza. Mukazi Kivombe yakusakidde guno kulaba Bukedde TV. Mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muko olwaleero katukulage engeri bajjajjaffe bwe beeyambisangamu enkonyogo okufuna ekyokulya. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Omuti ogw'emmwanyi gwe gwabangamu enkonyogo guno bagutematemanga ebitundutundu ebiguvamu bye biyitibwa enkonyogo. Omuti ogwakolanga enkonyogo enzito gwe gw'omumwanyi gwakolanga enkonyogo enzito gy'okasuka waggulu n'egenda n'ewanula. Enkonyogo eno yakozesebwanga okukuba ebyo ebyabeeranga ewala. Enkonyogo zaakozesebwanga nnyo okukuba empafu, jambula n'amapeera kuba byabeeranga wala n'oyo eyabanga ayagala okubiwanula. Enkonyogo eyo neeyambisibwa okuwanula ng'omuntu tasobodde kuwanula na muti oba empenduzo. Era ekyabeeyambisanga enkonyogo eyo kujjambula ng'ewanula mungi n'empafu ng'ekuba kye bayita ekirimba. Tayinza kukasuka nkonyogo bbiri nga tayiye kirimba, kyebava bagamba nti bakikasuka kulaalira kidda na birimba. Era zaakozesebwanga ne mu kwerwanako mu makubo nga basanze omulabe. Ng'olutalo oli lumuguddeko tafunye ejjinja ng'akasuka enkonyogo kuba enkonyogo eyo yakubanga kinene gy'ali. Bw'otoowerwa ne woba oddusa emisinde mingi eyinza okukusoga n'ekuyisa ky'obadde oyagala okugikola ki okumutuusaako. Kuba kwetaasa enkonyogo kuba kwetaasa ate okkuba ekikolese ekiri ewala. Bazaagalanga nnyo. Bwe yakanyugibwanga n'eyalira banne ab'obulenzi bagimuwanulirangayo. Eyabanga akubye emiisi n'egwa ebusukkakubo abawala be baginonangayo. Omwana ow'obuwala teyakkirizibwanga kukozesa nkonyogo wadde okulinnya omuti. Abawala nga tebatera nnyo balinda abalenzi gye bakubye gye bakola ki gye balonda nga bo tebalina maanyi gakasuka. Kyalinga kyansonyi okusanga omusajja atuludde ng'akutte enkonyogo kuba ye ate yalinanga ebyokulwanyisa ebigisingako. Naye nga toyinza kubeera ng'otemye enkonyogo zo nga zakulwana, tekyalinga kyakwerinza nti ntemye enkonyogo zange zakulwana. Wabula Katonda yakuwanga ki? Okufaananako n'envundu n'enkonyogo agenda okugikozesa amala kugiwuuba afune ettageti n'oluvannyuma n'agikanyuga. Salima Mbuuliro Nabbosa agamba abaana abaali bakanyuze ku nkonyogo endowooza zaabwe zaabanga za njawulo. N'aba nti agenze okwenoonyeza ebyokulya ng'akozesezza enkonyogo yafunanga amagezi agaawula
ejjinja n'enkonyogo kyekisinga okuleeta era kyekisinga obwangu ge magezi ge yafunangamu n'ayawula nti enkonyogo ekulu ekiwera ate ejjinja lisimattuka. Era omukubi w'enkonyogo yeegenderezanga nnyo obutakuba banne nga banoonya ebyokulya. Yabagambanga badde baveeyo oludda oluliko ebibala bye baagala okukuba ne badda emabegawe ye n'asobola okukola ki okukuba. Era nga kiraga omwana omuwanuzi oyo nga n'emukulu bwe alibeera mugezi abategeeza nti mudde eno ate nga bamuviira owagalulira bayinza okubeera ng'agalula bw'ati n'asooka akuba amuli mu mugongo. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu. Tuloyige. Agataliiko nfuufu bwe gatyo munnange bwe gatambudde enkya ya leero. Nkwagaliza okusigala ng'otugoberera. Beera bulungi, weeraba.